Yes, mwasuze mutya abalayi ba Spark TV mwebale okubeeranga ne leero mugikeereddeko nze Ahmed Wahab mu kitundu kyo tuli Nansana. Tuli Nansana nga bwolaba abantu wali bize nnyo abasuubula ensene ne bali muzisuubula n'abazikongola ate nga n'abazirya nabo bazze okubeera nga bazigula wali ekkubo lidda Kampala ate sayidi eri ekkubo lidda Hoima. Kitegeeza nti tuli Nansana bulungi woba wali otambuliddeko ku kkubo lino era olwaleero tuli wano okubanga tunyumyamuko n'abantu baffe ku nsonga z'enjawukana mu byobufuzi. Enjawukana ezireetebwa ebyobufuzi tuyinza kubeera nga tuzikomekkereza tutya wetu tugenda okubeera nga tutambula n'abantu baffe tugenda kufuna ku ndowooza ez'abantu ab'enjawulo tambula naffe tubenga tuwulira endowooza z'abantu b'omu kitundu kino eky'Nansana. Gamba otya? Ndi bulungi ogamba otya? Amanya? Ampita Katumba Paulo. Katumba Paulo? Yes sebo. Oli ku Spark TV ogimanyi? Yes sebo nyimanyi bulungi. Kale kiki osinga okulaba ku Spark? Nsinga okulabako bya migundi buzanyo. Buzanyo? Yes sebo. Ne mukyalawo? Yes sebo. Mbadde manyi wa mugoba bangamba Katumba ogoba abakazi. Nedda sebo wali. Yes sebo. Wakumeko oyo? Yasooka. Yasooka? Yes sebo. Gattaku? Ngina gattaku naye vunanyizibwa. Olonda? Yes sebo nginonda. Kakati olowooza enjawukana mu byobufuzi ezireetebwawo kulonda abantu ne beekyawa famire ne zaawukana ziyinza kubanga zikomekkerezebwa zitya? Enjawukana zino eno ziringa okukomekkereza nga muteesa ne mutuula wamu ne muteesa. Abeesimbyewo ne bateesa oba mu abalonzi? Naffe abalonzi ne tuteesa. Yes sebo. Kale tweyanze gika tweyongereyo n'abantu baffe abalala. Oli bulungi? Mwebale kukola. Bangambye abakyala b'e Nansana namwe musinga akasente mu nsi. Mashallah. Tebalimbye. Kati awaja tionzizizzaamu amaanyi kitegeeza ngenda kuva wano nga waleti yange ensanyufu. Kakati oli ku Spark TV butereevu ajati. Oli mulonzi? Nonda. Tulaba nti mu kiseera kino ekyokulonda ajati enjawukana mpitirivu nnyo mu bantu, famire zaawukana abantu ne beekyawa. Olowooza tuyinza kumalawo tutya enjawukana mu bantu yadde tuwagira ebibiina bya njawulo? Okumalawo enjawukana mu bantu yadde tuwagira ebibiina bya njawulo. Akalulu guba mutima gwo. So oba tolina kulaga musobola okuba nga muli bawamu mwenna naye ng'ate buli omu aba alina gwawagira kati so akalulu genda otiikinge gwe mutima gwo gwoyagala awo enjawukana ziba tewali. Kale tweyanze gerwa kuba tutugambye manya Namakula Aisha. Kale tweyanze ge tukyagendera ddala mu maaso tukyanyumyamuko n'abantu baffe wano mu kitundu eky'Nansana era ng'abantu bali mu kukola emirimu bangi bali mu kukola emirimu. Kambuze ku muzeeyi wange wano atunda zi watermelon atunda mudalasiini. Kati muzeeyi kano kaki? Hibiscus. Ono hibiscus. Kati otunda otya hibiscus? Hibiscus kilo ya gumubiri. Kilo? Ate entangawuzi yo kilo ya mmeka? Yangu 3.5. 3.5. Muzeeyi mukoze sente sizoni eno mweyagadde mukamaze buko. Wa muzeeyi sente ziriwo ebintu bya buseere. Ebintu bya buseere. Amanya gaffe? Baluku Simon Mulewa. Oli mulonzi? Ndonda bulungi nnyo. Olowooza ki ekiyinza okukolebwa okulaba ng'enjawukana mu byobufuzi ziggwerawo ddala yadde abantu baba tebakkiririza mu bintu byebimu owagira kyanjawulo mpagira kyanjawulo naye tuba nga tetwawukanye tusigadde tuli baawamu? Ande enjawukana kubaawo Museveni yenna okufuga mpaka kufa. Awo tewajja kuba njawukana? Tutwagala njawukana. Bugamba bw'avaako zijja kubaawo? Bw'atavaako tewajja kubaawo njawukana? Solution eri Museveni kusigalako. Kale gwe oli wa NRM? Ndi wa NRM. Ogamba otya njagala ku watermelon wano munkoleku? Ogamba otya? Oli bulungi? Amanya? Simon Anderson. Osamba akapiira? Okuba namba mmeka? Wa mitayimbwa awo. Oli wa mitayimbwa? Emitayimbwa yiibya namba ki? Posti zibasatu. Oli kipa? Okitegedde. Simon golo gy'okwata terimu ebituli gwe. Teyina tabu. Okwatira ddala golo. Olonda Simon? Sironda. Lwaki? Sirina kyenfunamu. Tewali kyofuna mu kulonda? Olowooza enjawukana mu byobufuzi ziyinza kuggwawo zitya?
nti abantu tulaba beekyayira ddala famire ne zeekutuliramu ebyaddala olw'ebyobufuzi tuyinza kuba nga tuyinza kusigala nga tuli bawamu tutya yadde tuwagira ebibiina byanjawulo naye tusigala nga Simon Kyali wange nze ndi wa NRM Simon wa Nuupu naye tusigala nga tuli bamukwana ebyo byakaseera buseera kigenda bbaawo kiveewo ffe tugenda kusigalawo era ne Uganda yegenda beerawo obanga tetuliwo obanga weetuli so kati ebyo byonna byakwekwasa ekyogenda beerawo nga ababyobufuzi biwedde onsange nga nze kyaliwo kati kano kaseera so oba onyiigidde nkuwa mukadde kaseera kabufuzi wekka goba gwowagidde yayiseemu nze nja kusigalawo nawosigalewo tetugenda kuva mu ggwanga ekitegeeza balina kwewamu bwewe kadde bwe biggwa ne bakomawo kyekyo kati sobola kuyita ku wamani era we musanga muwakaddeke n'agenda weba namukuba obugwe nga jankaabira kuba nze alina amasannyalaze kyekyo kale tweyanze kugambo kye kifu oli bulungi amanya gaffe bamuyita Ronnie Pro Max Ronnie Pro Max oli muyimbi oyimba nnyimba kiraga kadongo kamu nze ndi walaga sooka otuwe muzindaalo guguno kasuka okubaamu akapeera ko sijja kukawawa akapeera tojja katuwa Ronnie oli muyimbi gwe omuyimbi ng'ate okuwa akapeera anti musanze leero siri mu muudu leero toli mu muudu kati singa promota ajja okutwala omuyimbi no n'agendayo nga lwaki ebyobufuzi biyinza butya obutatwawula netusigala nga tuli bawamu yadde tuwagira byanjawulo oziko nga jajja mwami ono atuwaddemuko yabikawo embeera wenatereeramukko naye nga akyali waggulu bijja kusigala bitwawula kale tweyanze geka tweyongereyo wano mpolampola tukyali nansana wano tunyumyamu n'abantu baffe nansana abantu b'e nansana leero twabasazeeko mami ogamba otya ndi bulungi oli besti yesebo nkulaba okedde eggula ku nseenene erabika ekuwoomera ziwooma naye baŋŋambye gwe nakalanze ate ogula nseenene nedda sinze nakalanze gwani yenze emiri wa Yesu oli mukyala mulokole kati ku kyaki gwakuŋŋaanya ekimu eky'ekkumi nkiweera ddala kati lwaki totuwokyayo tugire mbokyeyo mwe muli bakyaki yeewa ate ffe tuli bakyaki oli ku sipaaka kubalaba bannange ffe tukolera bantu mwebale nnyo mwebale kuweereza kale kaakati olonda nonda lwaki ebyobufuzi bibaawula ebyobufuzi nedda tebitwawula ffena tuli ba Katonda y'omu olowooza abantu balina kukola ky'okusigala nga bali wamu yadde bawagira ebintu byanjawulo ebibiina byanjawulo balina okukkiririza mu Yesu baleme kwawukana na kukubagana banange tunywere wamu mu Katonda kale weebale kuŋŋaanya kimu kya 10 mami wasuze otya wasuze bulungi nze sirina ttabu ebbanga lyonna naawe oguze kugula kaseenene amanya gaffe amanya nze Debora olonda ebyobufuzi biyinza butya obutatwawula yadde tuwagira ebibiina byanjawulo ne tusigala nga tuli bawamu anti nze biyinza obutanjawula naye ate omuntu omulala biyinza omwawula kuba ffenna tulina emitima gyanjawulo kikyalina okukola okusigala nga tayawukanye na munne nze ndaba Katonda yekkubo Yesu lyekkubo ge mazima bwe bulamu kuba Yesu yatugamba yagalanga muliraanwa nga weeyagala wekka balina kubanga beeyagala ne bataawukana mu byabufuzi n'amadiini gennyini galeme twawula kuba ffenna mu ggulu teriyo madiini mu ggulu tewali ddiini kati lwaki ku nsi ate muziteekawo buli omu n'agenda ewuwe abazungu be babireeta abazungu baatutomeza naye ate mwalikiriza ne musigala ewammwe n'ogenda ew'abajjajja ogendayo bajjajja baafa kati omuntu eyafa naawe oyinza osinza omuntu eyafa naawe bajjajja baafa kale tweyanze omufu talina kubeera mu balamu yensonga lwaki tobakkiririzaamu kale katweyongereyo wano mami ogamba otya oli bulungi amanya gaffe Jemba Flavia. Oli buterevu ku Sipaka TV ogimanyi? Ngimanyi. Ogiraba? Ngirabira ddala. Embeera. Osinga kulaba ki ku Sipaka? Nsinga kulaba buzannyo. Buzannyo. Sawa 3. Abakazi mwategeera akazannyo. Twabutegeerera. Oli mulonzi? Ndi mulonzi.
olowooza ki kiyinza okukolebwa enjawukana z'ebyobufuzi ne tubanga tuzigirawo ddala? buli omu alina kuleka munne nawagira ekibiina kyawagira nga tewali kusika muguwa, nga tewali amazeeko munne mirembe. buli omu alina ekibiina kye, buli omu nassa ekitiibwa mu kikya munne kyawagira. kale tweyanze geka tweyongereyo wano mpolampola. Ugamba otya? Gwatunda enseenene. Yeze kenyine omuseenene gwaito. Bangambe wakatunda ensawo musawo. Ebisawo biringa 13 go. 13. Kakati tukoleko. Mbakoleko kamalirize nga tekate tukoleko bulungi. Oli kusipaka buterevu amanyaga. Direct zambye ne kamera hiyo weri. Tunda enseenene. Mubade magala sente. Amanya ne dobozi kyaze. Oyina limu. Kyaze nu. Ndi musajja omuseenene mva Kiboga direct nasuze ntunula. Ova Kiboga. Era sente ozikoze. Nzinoonya ngezaako. Ozikoze. Ngezaako. Naye toziwa abakazi. Abakyala nina mukaaga. Kyaze. Obasobola. Mukaaga nani ninoonya sente mbawe. Kyaze olonda. Ndera ddala. Olondera ddala. Olowooza ki ekiyinza okumalawo enjawukana mu byobufuzi? Nze wemba nga mpagira NRM anono nga wagira NUP nze mbanjagala wa NUP gwe mbanjagala gwe wa NRM lwaki oba tomwagala? Obbanga ddene emyaka gye nina musajja gye yakafuga. Lwaki oba tokkiririza mwoli kyawagira n'akiwagira nawe nokkiririza? Enkyukakyuka eba nnungi saani tunze enseenene zino. Kale tweyanze geka tweyongereyo wano. Mami tubuuzeeko ogamba otya jjati? Bulungi ssebo. Oli bulungi? Ssebo. Amannya gaffe? Nze Naalongo. Naalongo. Bannaalongo muba b'amaanyi. Ab'ennene. Ow'ennene. Enkya enseenene ennene. Byonna binene. Byonna binene. Katonda ye munene n'enseenene nazo ndaba nnene bulungi. Naalongo olunda? Nze mbadde sirondangako. Naye ku luno? Byonna bye bimu. Ne ku luno togenda kulonda? Sijja. Olowooza ki ekiyinza okumalawo enjawukana mu byobufuzi? Kutegeeragana. Tulina kussa kimu. Tetulina kukkiririza mu kimu ebbanga lyonna. Buli omu asobola okubeera ne kyawagira naye kikkirize. Singa tusalawo ne tukola kimu. Abantu balina kussa kimu. Awo enjawukana ziggwerewo ddala. Ziggwewo naye buli omu bintu biringa twesimbyewo abantu balinga 10. Singa tugamba nti abantu 2 tuvuganye omu. Awo kibeera kiggwa. Kale Naalongo tweyanze gwe oli mutuuze w'e Nansana wano? Wano mu katale. Tunda nnyaanya naye kati ndi mu nseenene. Kati oli mu nseenene wakyusizza envubu. Ate nkulaba owubira ba watermelon abo kuliko Saalongo. Saalongo ye omuleseewo. Gyali eyo. Ali waka? Mbadde manya ali waka yeebase nti Saalongo. Yali mutumidde. Yali omutumidde. Saalongo Naalongo akutumidde. Agambye akwagala nnyo era akomawo mwongere ku balongo kiza agire. Kale tukyeyongerayo wano mpolampola. Mami wasuze otya? Oli bulungi? Bitambula bitya? Mwebale kola. Bangambye abakyala b'e Nansana muli bakozi musula wano era we musiiba. Kyekituufu. Nga munoonye ssente. Munoonya ssente naye zikyaganye. Mami lwaki olimba wakatunda ebokisi z'ennyaanya 8 leero? Sinnatunda 8. Wakatunda mmeka? Nakatuuka sinaana kutunda. Nzinoonya. Akati kano kammeka kalamba? Ako ka mutwalo. Ka mutwalo? Muyina ssente mami? Tetuyina ssente. Ssente mulina mpitirivu nnyo. Nedda tuzaagala. Kakati maama oli butereevu ku sipaaka? Oli butereevu ku Sipaaka TV era osobola n'okutumira ku bantu mu maaso awo. Katonda wattu ku Sipaaka gye muntadde. Lwaki muntadde ku Sipaaka? Tuyinza butakubuuzaako. Kibeera kikyamu okuyita wano nga tetukubuuzizzaako. Okakasa. Olowooza ki ekiyinza okumalawo enjawukana mu byobufuzi? Tulaba abantu baawukana enkya n'eggulo, famire zeetemyemu, abooluganda tebakyayogera lwa byabufuzi. Enjawukana tuyinza zimalawo zitya yadde tetukkiririza mu kimu? Tetukkiriza mu kimu enjawukana simanyi nti zinaggwawo olw'ensonga era zirina obbeerawo kubanga bwe tuba tulinako oludda oluvuganya gavumenti ne tubaako n'olwe tutudde nalwo era tuba tulina okwawukanamu kubanga abamu banaagamba ffe twagala gavumenti ekyuke, abalala ne bagamba ffe twagala gavumenti ebeewo.
katolaba nga tuyinza okutayawukana kyawonga enjawukana zirina okubaawo kuba mami amanya gaffe togatugamba amanya agange munaagasobola nga mawanvu gasobola amanya agange zebampita mulokole entundira wano ebutungulu bwange n'ennyanya mu katale k'Enansana era bajje bampagire kale tweyanze geka tweyongereyo wano mpola mpola zoosuza otya bubi kiki tiyagasa kyakulimu senyiga kuduba muwulira senyiga kuduba lwaki tomuwa ddagala ogenda gula ate sente zizo nziraba olina tugenda gula nsenene zigenda gula nsenene ati ogambye kwolye buli nsenene oba senyiga akudube tulina okuyiriba sizoni eggwako amanyaga nankumba ddana olonda okulonda tolonda sijja londa wakkiriza abantu bakutegerere owaonanda bukyali bubwenkanya wala sironda olowooza ki ekiyinza okukolebwa okumalawo enkaayana mu byobufuzi n'enjawukana ekisobola okukolebwa lowooza mukulembeze wa ggwanga kulonda kabinenti nga yesigika wendowooza kale tweyanze geka tweyongereyo wano mpola mpola nga tukyanyumyamu n'abantu baffe tuli wano eNansana akugambye abantu b'eNansana twabasazeeko tetugenda balekera mirembe ndooliyo ne mami ono naye katumubuuzeeko naye atubuuzeeko mami wasuze otya oli bulungi bangambye gwasinga okutunda ennyaanya eziwooma wano eNansana wonna ekyo kituufu sebo badde manyi balimba naye kwekikakasiza nti kituufu awo ge mazima ameereere oli butereevu ku Sipaaka TV amannya gaffe alinitwe Angela mwebale kukola mirimu kale sebo bitambula bulungi ndowooza olaba ndi ku ssimu yange nkulaba oli ku TikTok tiwali owoomerwa bulamu anti tiwali bakasito ate ng'oyinako kaddata kitegeeza wakozeemu dda akasente akatonotono era kasinga atannakola era kituufu olonda ndonda sebo tulaba nti waliwo enjawukana nnyingi nnyo mu byobufuzi abantu beekyaye famire zeetemyemu oli agamba woba towagira gundi nkukyayi nkugobye lwaki enjawukana ezo olowooza enjawukana ezo tuyinza zikomekereza tutya ne tuzimalawo ne musigala ng'owagira kyowagira n'oli awagira kyawagira naye nga mwenna muwangaalira wamu tewaliwo kuyowanagana ekiriko kwesonyiwagana buli omu n'awagira ttiimu gy'ayagala kubanga bwe mba mpagira Arsenal si nsonga lwaki oba ompala nanze awagira gwawagira Manchester buli omu awemu n'ekitiibwa kale tweyanza alekere munno egaapu oli tagenda eri banne gye bali noono tajja eno kale tweyanzege amanya gaffe nze Sebufu Hamidu. Yes, okolera wano? Kolera wano. Bangambye kinnakati ekyo kitambula era sente wakoze dda? Nakati. Mpola mpola nga bw'omanyi nti ebyakatale biba bya sizoni. Leero bitambula kyane bigaana. Kitegeeza kati muli mu sizoni? Egenda etandiikiriza. Hamidu toyagala bwagazi baana kuba wakusente. Egenda etandiikiriza. Naye wamma Hamidu yakoze dda sente abagalo zimusaba muzimusabe. Babalimba. Kati Hamidu olonda? Olonda? Nonda. Olowooza ki ekiyinza okumalawo enjawukana mu byobufuzi ne ziggwerawo ddala abantu nga bayawukanye mu byobufuzi sizoni eno? Ekimalawo enjawukana mu byobufuzi nsuubira okuba nti enguzi eno esukkiridde esingira ddala oleeta enjawukana. Kuba enguzi ogiraba tuyinza okuba nga tuli babiri owulira ng'omu akkiriza okukola ekintu kati omulala n'agaana naye ng'oli akikkiriza lwakantu kwe basose omusonsekamu. So kati bwe kaba tekaliwo nga tukkiriziganyiza kintu kimu omulundi gumu nze ndaba twasobola kubaawo njawukana. Kale tweyanze kanfuneyo omuntu omulala omu. Mami weebale kukola mirimu. Oli bulungi? Ndi bulungi se. Tubasazeeko. Mwebale kutusala. Bangambye abantu b'Enansana mulaba nnyo Sipaaka TV. Ngoma zima tugiraba. Osinga kulaba ki ku Sipaaka? Sipaaka. Singa kwagalako mawulire. Mawulire? Agafeeyo? Agafeeyo. Mwebale kutuweereza. Tubaweereza tukolera abantu. Amanya gaffe? Nze bampita Jeeni.
Enkulaba gwatunda ebirungo mu katale wano buli kirungo kyonna. Ebirungo byo bigenda mu nva, mu chai, mu muceere. Sabuni, buto, kagali kako. Byonna sibireseeyo. Byonna buli kimu okirina. Mwebale kukolera ddala ndowooza wakoze dda akasente era totoma. Waaw. Tukola. Mwebale kukola nze ekyo kyekimpa essanyu n'amaanyi. Kaakati olonda. Okulonda nonda. Lwaki enjawukana nnyingi nnyo mu biseera bino ebyakalulu era tuyinza kukola ki okulaba nga tuzimalawo nti gwe toyawukana na mukwano gwe yadde temuwagira kibiina kimu. Biki ebiyinza okukolebwa abantu ne basigala nga bali wamu yadde bawagira ebibiina bya njawulo mu byobufuzi? Okwogerezeganya. Communication matters. Bwebeera nga twogerezeganya nsuubira tuyinza okutuuka ku kituufu. Naye olw'okubeera nga buli omu jasi aliku ayogera bibye buli omu akola tekikola makulu. Naye bwebeera nga twogerezeganya ne tutuula ku mmeeza obumu butuyamba okukola ki? Wankubadde tuli ba bibiina bya njawulo naye tubeere obumu. Bwe tunaabeera bumu kijja kutuyambako okulonda kugende mu maaso ate nga watulonze bulungi. Naye okubeera nga tetuli bumu wankubadde tuli mu kibiina kimu ate nga twerumaaluma ekyo tekikola makulu. N'okubeera nga tetwogerezeganya ono ali mu kwogera bya n'oli n'ayogera bya twogerezeganye ffenna wamu ng'abantu abakulu tulonde kuba kyetulonda tetulonda ky'abaana wabula ky'abantu bakulu kisobola okutwala mu maaso mu ggwanga lyaffe. Kale tweyanzege ono ye mami bw'atyo bw'asobodde okubeera nga ateesa. Mu kiseera kino njagala kusooka kuzza mu studio ewali Keifas ne Miuka babe nga bakongerayo ne programu yo eya Spark ku makya era nga tubadde wano Nansana leero iwe tukoledde saidi za katale wano abantu baffe bangi tusobodde okubeera nga tunyumyamuko nabo awulidde ebirowoozo byabwe buli omu ng'ayogera ku nsonga eyo tutya bwe tusobola okubeera tusigala nga tuli wamu tusigala nga enkola y'emirimu eriemu tusigala nga tuli bumu yadde tuwagira ebibiina ebyobufuzi bya njawulo ne tuba nga tetwawukana mu mbeera yonna ekwata ku byobufuzi. Nze Ahmed Wahab tova ku Spark TV siiba bulungi weeraba.